muve ku mivumba tuzeewo industries zaffe ezikola engoye. Nze nazaalibwa nyambala bipya nenkulanga nyambala bipya emivumba gikyase ku luno. Olaba ne bebi yakazaalibwa naye asanga omuvumba kati no bajja kwambala emivumba gya covid gijja wano. Abazungu bajja ku donating emivumba egiri mu covid mumuleete wano atugoye. Era nze ngamba omanyi gundi ya suspending nze gundi Uganda National Bureau of Standards. Yes. Nze ngamba it shouldn't be a suspension, it must be a total ban. Lwaki badda mpinga wano okutta capability yaffe? No, for example China, pastor ogambye nti abantu bawona abasinga bankuseere. Kakati China ekola ebintu byayo naawe okimanyi ne bwana Siraji naye akimanyi nti ekola ebintu byayo mu categories ez'enjawulo nti kati bino bijja mu America, bino bijja mu Europe, bino mu Africa kubanga that's what you can afford. Nze saagalira ddala bintu ebyo byaba China. Omuchina n'akola engatto jambala wiiki emu 13 tulina wana amaliba gaffe agava ku nte. Engatto y'eddiba ewangaala tuyinza tutya okuba nti we just export ne tuleeta wano eby'Abachina. Kitegeeza nti ku topu yaffe tukulemberwa abantu abatalina vision. Bible egamba nti without a vision a people perish. That is Proverbs 29:18. Awatali kwolesebwa abantu bazikirira. Nze ndaba nti eggwanga lyaffe ne bwolaba bano abalugu be bano abali mu parliament, they have no vision for this country. Really? Tebalina vision. Not even in the list. Singa babadde ne vision mu kaseera nga kano bandibadde baprioritizinga. Emizzi bwebanga esobola okubeera n'ekisa neesaasira mukama waayo nti talina ssente. BMP betwalonda bayinza batya obutamanya nnaku bantu gye bakiikirira mwe bali. Nze nfuna amasimu on a daily basis. Musumba ndi wano n'abaana tufe enjala mpeerezayo waakiri kiro ya kawunga. Musumba all over the country people are desperate. Oluvannyuma lwa lockdown ate ngeri partial teri toto. Naye abantu batudde awakati balina kati otambula mu makubo batambula ne bagamba ne muddeeka ndi kati nzire ewaka nkole ki? Twabadde tulaba wano nga domestic violence yeeyongedde. Lwaki? Abasajja bali waka, teri musajja abeera mulamu nga mu nsawo temuli ssente. Era kino ekive kya covid ekyajja actually kituyambye olw'ensonga bagamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba obusiisira bwenkana ki emyoyo. So BMP okubeera so greedy ne basinga n'embizzi okubeera greedy. Kati ng'oyagadde mbakole nti oyagadde mbasiisiriza nti tubaagala nnyo balungi. Actually abamu ku benayogedde nabo bagamba nti nga bw'okobye nti ofuna amasimu okuva kumpi abantu bangi bakukubira beetaaga obuyambi. Bona bafuna amasimu okuva mu constituency bona beetaaga buyambi. Kakati oyendabo bakole batya? Kakati soko mpulirize obwo bwe busiru bwabwe n'obujega bwabwe. Babadde ne mulimu ababadde mu parliament since NRA lwe yakwata obuyinza. Mulimu ababaddemu for 20 years plus. Owango weka wempe Latifu Sebagala nduza mu parliament kati yakamalamu ebisanja ebibina kino kyakuna emyaka 10 buliriza mugagga muvundu alina amasomero alina ki. He's not a poor man. Edo yagabye tani 3 edakawunga. Akati ezo okugabanga ate o facilitate nzo bubbi tani 3 ezakawunga zesende meka bala emilioni nga 6 milioni 6. Akati ezo baba wa constituency funds bali mekutulimba. Buli MP afuna constituency fund ekyo badde okimanyi. Belaba bakwa kusenza ku lugendo ku parliament. Buli mwezi bafuna constituency fund. Ezo constituency fund baba tebasobola zikozesa. Yeka akati bo bazaddi abantu bali ako ngate ndeze bagenda okuzza bagenda zijja mu ggwanika ate nga still era abantu bebalino zisasula olubo bazaddi. Bino bye bagamba nti bawa abantu actually ojjukira omugenzi Nsubuga Nsambu. Namugamba naye Nsubuga Nsambu honorable yali munnamateeka. Lwaki temuyisa etteeka Uganda nefuka welfare state ng'omuntu waba talina wajja ssente talina mulimu at least alina waagenda neyewandiisa oba myezi 6 ng'ali ku payroll nga government emuwa ssente nga bw'anoonya ekyokukola. Omwana ava mu university n'anoonya omulimu nga talina nangatto n'atuuka n'okutya okuyingira office
n'avulwa ne ssente ezigula kapeeni awandiika ebbaluwa ne bamugamba wandiika ebbaluwa nga n'ez'olupapula tazirina n'ezinaamutambuza okugenda gye bamusuubiza opportunity nazo tazirina. Lwaki temuteekawo sakyalawo yangamba nti omanyi nti abantu bano bw'obawa ssente ate obagayaza ne batakola. Ffe tuteekwa okuba ne ssente bajje gye tuli tubawe kati ate ffe tunaaba tufuga baki tukulembera baki bwatyo bwe yangamba olaba emitima gy'embizi embizi erina ekisa okusinga abakazi bano n'abasajja bano era nze mbagamba bannange zino mpiri ze tweyolera bwe munaddamu obbawo obululu mwe mumanyi saagala muntu kuddamu kunkubira simu sirina kino gende weemupi gwe walonda kwaga beemupi be bali supposed okututeeseza coronavirus yandigenza okujja nga amalwaliro gonna galimu buli kimu kyonna babajjanjabirawa wano ambulance ze bagula bazigula kuba bamanyi nti abantu baabwe tebalina gye bajja babawa bubi bifaananyi naye nga bamanyi nti n'amalwaliro gye babatwala temuli bikozesebwa temuli malagala temuli ki kati babadde bagenda ebweru singa no nabo balwaddemuuko singa korona abakutteko batannabakwata nedda these people are heartless so heartless zisirabanga abantu batalina mitima ngaba MPs baffe bannabyabufuzi baffe olaba e Rwanda Kagame yagamba banetwesale ku ssente Kenya basazeewo to forgo ssente ze babadde bafuna at least bafacilitating campaign against COVID-19 ate mwe mugamba mufunye ojjukira Chogamu 2007 Kagole Kivumbi yagamba nga are you ready for Chogamu nga gyobeera nti Chogamu bwajja Uganda eterera nefuka ensi ensuubize wakati bano batugamba nti bwe tuyisa wano bwe moto 10 byonna bijja kutereera kyembuuza kiri kimu bwe kibanga Uganda tulina cases ezitasuuka na 6 saziwe na 10 nga embeera eri bweti kati olwo tunaaweza 10 nga mulimu n'abafuddemu 2 God forbid nga mulimu abafuddemu 5 embeera tunaaba tutya akati number 1 president ye yategeera nti tetulina capacity handlinga buzibu nga buli Spain nga buli Bufalansa nga buli mu America nga buli Bungereza nga bwali China nga buli Buyindi nga buli mawanga amalala agaagayala naga bwe mba sirina busobozi bwa kujjanjaba abantu bano nakubalisa nakola kikati kanzigale ensalo kamba sibira awaka okiraba mbategeeza nti singa cases zineeyongera eno lockdown gye bagamba nti ejja kugwako munaku 21 extension ajja gyongerayo na Uganda prepare for the worst abantu banaba bakyali balamu kati bo bagamba nti abanaafa bajja kufa president yagamba nti si kufa nti bulwadde naye enjala banaba bakyali balamu si njala yokka ne bino ebirala omuntu waggwamu essuubi ekimu ku bimutta ye depression loss of hope wakati bw'abeerawo nga takyalina kyasuubira talina anything to live for ekiddirira kwe kuggwamu gaasa amubeeza omulamu nze ndi mulunzi era ndi mulimi sikyasobola kutuuka mu nnimiro yange bwe ntunulira faamu yange bwefaanana tudde tekyamazima abalunzi bangi balwadde gavumenti bwe badde pulaninga bino ebya COVID-19 Ministry ya Agriculture oba simanyi kwega nebuuza yo Uganda ina Ministry ya Agriculture ye Minister Sempija tomulabawo awo yalabika ndoozo oba yafa n'aziikibwa Lwamirama tomulabawo Lwamirama nze simumanyi era simutegeera kubanze ng'omulimi ate omulunzi I've not heard their voices at least mpulira Mary yakyambadde ng'ayogera naga bannange abantu bange batambula because of ABCD naye bano abatavaayo nakwogera nti bannange omulunzi ayina livestock buba bulamu erina okulya nga tupulaningira abantu n'ebisolo n'ebinyonyi nabyo tubipulaningira mbadde nzijaawo olw'okuba mbadde njaga kulaga nti n'ensi ya parliamentary eno ng'ogyeko bano okweza biliyoni 10 teyatambula bulungi olabye Ministry of Health bagiwa yali egwanira Ministry of Defense biliyoni ezo gamba it's okay defense yo kubanga ate bwe tutaba secure Ministry of Local Government kubanga tini security
bagi containinze bilioni 36 oyinza ogamba ma district bazeetaaga naye kati zino sente ezimu nga KCCA ne ICT zandibadde zigenda mu byabulimi kansoke nkuweko kino ng'eggwanga okimanyi nti tulina kye tuziyita militias omanyi kye bayita militia amagye agali private gafaanana gatya mulimu abaali mu magye ne baretire ne bavaamu abalala ba deserters abalala be bantu ababadde awo babadde mu LD babadde mu ki tebalina mirimu crime preventers nakyebi kaakati beekolamu obukuukuulu bamanyi nti mu Kisenyi gyeri Kawanda gyeri eno buli kamu kalina bakamanda baako bw'oba oyagala ekintu kyonna okukolebwa osobola obubakubira ne bw'oba oyagala bantu bibiri okukolera omulimu bajja nga gwakikulima okulima oba kuba kibooko oba kumenya kifo oba ebintu ebimenya amateeka yes kakati abantu bano sisimu zaffe zibamanyi era kyoboolaba nti security badde yeetaagisa ti abantu bano nga mu kiseera kino tebakola bamutawaana nnyo kuba ekisooka balina military skills ekyokubiri emitima gyabwe gyafa dda they have nothing to live for ekyokusatu sente bazaagala balina responsibilities era nze ngamba n'okugamba nti even after covid tujja kwetaaga kafyu akontinuingeko ekiseera ekyokubiri security ejja kusigala nga eri heightened olw'ensonga ti abantu bano koomala n'obatandika akati mutambule gumu ojja kulaba criminality bwe rising bandibadde batona ne bagamba naye abalunzi bano n'abalimi bangi tebasobola kufuna mu mamotoka bangi tebalina mmotoka naye ate beetikka emmere baleetayo n'emmere kyokke bw'aba afunye ka booda kale kamutwale kasita asobola okubeera n'identi nti ye mulimi oba mulunzi tumuleke naye tebatufiiriddeeko ddala tujja kuva mu covid ng'abalunzi bangi bafu mirambo naye nga kivudde ku beemupizi baffe obujega bwabwe obutafaayo obutalaba waaweetaaga okusimba essira nga ne baminisita baffe abakwata ku by'obulimi n'obulunzi bo bali mu byabwe ndoza bo balya bulungi bo tebalina buzibu bwa balabeka bakyali mu nzige zikyabatawa enzige zo baziridde mu ssente kati ndoza wano bagamba nti kati eno ya agriculture eno ya health twenyigawo tutya so nga ate wano wangu nnyo okwenyiga ne batwogerera naffe ne tuvaayo batukunge naye nyinza kuba sisobola genda mu nnimiro pastor nze monsano sanya buli bumwogera ku parliament mwedabira quality of parliament gye mulina oba gye mulonda imwe bene abalonzi anti bebagula wala koba oti omubaka wa parliament twenda ina senior 6 or its equivalent ewe banga ni passive akayomubaka wa parliament goyenda aje mu parliament alondole akola analysis akole ki I want to disagree with you nange mbadde amini teyasoma teyafuga eggwanga bulungi nnyo yafuga eggwanga 8 years n'atuuka n'okulaba nti okubeera n'abagwira nga be bamayimidde economy nga bannansi tebalina mirimu naga anayoleseddwa economic war bw'oba tosobola kubeera munnayuganda batulabire tosobola kama nte gyotowa mmere n'alangirira economic war ye yaleeta bannayuganda bannansi omanyi lwaki nkirese okusinza ku lulimi kyabadde agamba tulinamu bannamateeka tulinamu ba-economists tulinamu ba-doctors kati ki ekibagaana okukola ekirowoozo ekyasingamu abayivu kiki ekibagaana okukola n'okulowooza kati nga kwagulika kyekyagamba ensonga ziri bbiri zokka nti one omulugube weguli grid ensonga ey'okubiri abantu tubadde beebafu nga tetuholdinga our leaders accountable naye singa abantu bavaayo ne bagamba gwe walya ssente za covid nga tuli mu buzibu abantu gye bali beesonda ow'omutwalo w'olukumi gyali aluleeta twakaweza biliyoni 4 zokka abantu bonna abeesonda omanyi sente bajeti yabwe gye bakola oy'omwaka ndoza bwali obukadde nga 7 obuwumbi nga 7 kyokka nga agriculture sector bagiwadde 1.5 trillion 1.1 trillion actually nga ministry yonna y'obulunzi abalunzi n'abalimi bonna ministry tukwatako bagiwadde just 1.1 trillion bwe buwumbi 10 mu 100
bonga beewadde obuwumbi bwali 7 ate ne beewasebo n'ez'amafuta ne beewa n'emmotoka kati bwe ŋŋamba nti embizi zirina ekisa bano tebalina kisa, they are so greedy. Kwegamba greedy yaabwe eri so unsatisfiable. Tosobola kusatisfyinga byetaago byabwe bali n'omulungu be si be mupi actually aba bayita ba honorable mbasaasira yeah they are not honorables, these are greedy things, greedy chaps oba bayite ki kubanga tebalina mutu magulumirwa. Waliwo eyali minister Kingi Sara naye yatandise petition era yateekeddwako emikono naye kulwana nga bolaba bano balwana naffe tulwana buli omu alwana mu ngeri ye bano tebateekwa kulya sente zaffe naye bo bamulwanira bo babiwulira bawulira nze mbagamba bwe bana bate bawulira mbagamba bannayuganda agabbi gano bwekataza ssente ng'abantu baffe enjala temugeza ne mubawa akalulu tebageza ne babagulira walagi simanyi babagulira bino simanyi babawa kilo ya sukaali simanyi babagulira za ambulance mu kifo ky'okufacilitating amalwaliro bakole budget facilitating amalwaliro babagulira motoka za mirambo bajje bawa amabugo kubanga mufudde abwe muyita bemupi omukulembeze yenna yandibadde alengera wala n'atunula abantu bayagala babeere batya era buli kyonna kyakola nga kibatuusaawo wayagala babeere nenolaba okulembera bankuseere ate nno covid yazze abannayuganda basinga obungi bambala mivumba mbagamba covid yazze abazungu bafa echina bafa buli yonna yafa mu Bulaaya bafa Amerika ate eva emivumba